Ebyomukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ngendo olunyongero bategeeza n'obajjukiza nti buli lunaku olukya ku nsi kuno Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Elected President of Uganda emikisa gye gyongera kutangaala kwegamba ye His Excellency alinga kitangaala ekyakira ensi eno era nga ebibye biterera butereezi tuli basiimu nnyo mukama waffe His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine webale kwagala ggwanga webale kubeerawo ku lwa Uganda yaffe era webale kubaawo ku lwa bannayuganda abaagala eggwanga lyabwe tuli basiimu nnyo mukama waffe His Excellency okwagala kw'olina eri eggwanga era n'obwagazi n'amaanyi g'oteekamu okulaba nga Uganda eno eb'enjawulo oba nga tuddizibwa eddembe lyaffe oba nga tutuukako ebyo ebituufu bye tulina otuukako kubanga munnange tuli mu mbeera ey'okulwana tutereeza eggwanga buli kimu tugezaako okusika omuguwa tusabye nga tusika eggwanga lyaffe tulituuse paka gye twagala oddituusa era tuli basiimu nnyo eri yenna akola ekisoboka okulaba nga agatta eddoboozi lye ku lyaffe tulwanirira eggwanga bannange tuli basiimu nnyo era baganda baffe bakama baffe tubasaba mwenna gye muli nti mwongeze eddoboozi tutambulire wamu tumanyi bulungi nti tugenda kuba bawanguzi era tukimanyi bulungi nti Uganda ejja kuba yanjawulo bingi byogera bingi bikolebwa naye His Excellency agenda mu maaso n'okuwangula buli kimu luno olugendo lwe tulimu ne President waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lugendo lw'amaanyi nnyo tulusuubiramu ebirungi bingi era tusuubira nti lujja kuba lugendo lwa buwanguzi tweyanziza nnyo bakama baffe mwenna abafaayo tutereeze eggwanga lino bannange omulimu mugukwasizza maanyi era tuli basiimu gye muli bannange tutambulirawo tutereeze eggwanga lyaffe lino Uganda kulwa Katonda nga yesterday wabaddeyo kye tuyita carpet show ku firimu yaffe eŋŋanzi oba documentary eŋŋanzi ekutte abannayuganda n'ensi yonna gye bayita Bobi Wine the People's President gwe wenna atannaba kubitegeera kuba bino ebintu aba NRM babizibira tebaagala mubitegeere kuba ate ze ensonga enkulu omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okukwata mwami Museveni entegetege gwe ekyo kye mulaba ku gundi ku red carpet show eyo si ensonga enkulu tolowooza mbu ensonga enkulu yakwekubisaamu bifaananyi ate bannange video yange eno teyina copyright osobola ogikozesa wonna weeyagalidde kubanga video yankyukakyuka teba na copyright oba ogiteekawa oba ogiteeka ku TikTok oba ogiteekawa teba na copyright kakati baganda bange nkugambye ebintu bwe mubiraba si bwe biri muyinza okuba mulowooza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine ne Babi Itungo First Lady nti bali mu kwekubisaamu bifaananyi temunnaba kitegeera kino ekintu kinene nnyo yensonga lwaki tuyina nabyo bibagamba nti Bobi Wine akutte Museveni entegetege kyekino ekintu kye twali tulinda ebbanga lyonna gwoyinza okulaba nga abantu abali mu kwekubyamu ebifaananyi oyinza okulaba nga obanga showbiz naye banne ebino ebintu biri serious ngenda kulaga lwaki biri serious jukira emabegako twali mu Hollywood eyebeera America oba Oscar Awards gye twali era twali nominated era nga neze ensonga zikyagenda mu maaso nze zensuubira nti tugenda kuwangula eyo firimu kubanga documentary zonna ezigivuganya zonna nafunye omukisa n'enzeetooloola n'enziraba nagenza okukiraba nga tewaliwo documentary eyinza kuwangula Bobi Wine the People's President sharinga video nga tewaliwo documentary yonna esobola kuwangula Bobi Wine the People's President naye kati ffe wano tufuniramuwa kuba nakyo njagala nkibalage olunaku olwajjo ate twabadde London baziyita BAFTA ndoze bate bakyogera kiba British Academy of Film and Television Arts kyekyo nkifunye British Academy of Film and Television Arts His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yabadde kakati banne bana baganda bange kino kikola bwe kiti nti firimu eyo oba documentary eyo gye mulaba His Excellency gyali mu kutambuza tekoma bukomi kubeera nti n'abantu bali mu kugiraba simanya abantu bagituddeko simanya biki simanya bali ku red carpet amazima gali nti abantu baneeno nga bonolaba CIA eyemu
bwe mugamba mbu Museveni twamututte mu ICC abo babiri bano simanya Secretary of Defense gavumenti ya Amerika gavumenti ya Bungereza abo bonna sibe tuliko kusaawa zino kubanga abo abantu balina capacity bulungi nnyo emanya mwami Museveni biki byakola okitegeera balina capacity emanya ebikolobero byakola buli kimu bakimanyi ate ne basigala nga bamuvujjirira pesa kiri twali tubulako okunyiga pesa kiri twali tubulako okunyiga muganda wange letubadde tetunnaba kunyiga epesa letubadde tetunnaba kunyiga liririmu kwe kulaga public ey'abazungu abantu ba bulijjo abazungu mwami Museveni biki byakola abo kasito balaga abazungu abo kasito balaga ensonga mwami Museveni gyabadde akola abazungu ba bulijjo oba mboogere ntya abatali abazungu bano abakola mu gavumenti bekikwatako nga bwe nkugambye abo CIA ebiki abo bo bakimanyi bamanyi ebikolobero bye ate era ne basigala nga babisirikidde nga bakyamuwa ssente ensonga lwaki bakyamuwa ssente n'okumuvujjirira lwa nsonga publiki yaabwe abantu ba bulijjo tebamanyi muntu ki omutuufu gwe bavujjirira kaakati bw'oddira ng'eyo firimu oba documentary ya Bobi Wine the People's President n'otandika okugiraga mu sinema n'otandika okugiraga abantu ab'enjawulo n'ebeera nominated mu Oscar n'ebeera nominated mu awards endala abantu ba bulijjo bekikwatako bali abazungu ba human rights activist abantu aba bulijjo bonna batandika okugiraba kati batandika okugisaachingako ne bagiraba bakitegeere ekintu kibuumi oba kiblowing oba kibuuminga ne kigenda mu public kati bwe kigenda mu public bano bennyini abali mu gavumenti ababadde bamuvujjira kasi abategeera nti nno abantu babuusa omuntu gwe bavujjirira baba bagenda kuswalako era banti bagenda kudda mu muvujjirira kuba buli banaatandika omuwa ssente nga abantu bagamba oba abazungu abo bo be bafuga be batwala nga bagamba ine lwaki gavumenti zaffe ziba zisponsoringa omuntu akola ebikolobero ng'ebyo kati awo ne bano bennyini abazungu batandika okumanya nti mbutuufu kino ekintu kyabise kati tulina okuswalako kubanga abantu bategedde omuntu gwe tuvujjirira twakugamba waneeno mwami Museveni abadde akuumye ekifaananyi kye abadde akuumye ekifaananyi nga ne bw'ogenda mu ggwanga erya Tanzania ne bw'ogenda Kenya okuleka ng'ogenze ku muntu nga amanyinnyo ebyobufuzi ng'abadde afollowinga nnyo ensonga naye bw'ogenda mu bantu aba bulijjo randomly n'obabuuza ku mwami Museveni bamanyi kimu nti aluddeko naye tebamanyi bikolobero bituufu byakola muganda wange alonze Sky Media nkutumidde Diana Bobby nkutumidde Masaka Uganda nkutumidde abantu babadde tebamanyi bulungi bikolobero bya mwami Museveni byakola naye kaakati eno documentary wenkugambidde nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okukwata mwami Museveni entegetege ayongedde okukwata mwami Museveni entegetege abazungu ababulijjo kasaba kitegeera nti nno omusajja byebyo bikolobero byakola atta awamba atulugunya kasaba bitegeera gavumenti zaabwe zigenda kuswalako naye ne bwe tubanga tukola ekintu kimu mbu ne tukwata fayiro eza bikolobero bya mwami Museveni tubiteeka ku tebo oba ku mmeeza ya ICC era bagenda kusooka awo babitunuulire okumala omwaka gumu 2 3 emyaka 10 15 olumu nga tebannaba ku actinga kati mwami Museveni ali myaka 8 ku myaka 8 singa ICC egenda okutandika okuactinga mu myaka 10 maaso eyo era tuba tukyali ku ekyo tuba tetuyambiddwa kaakati ekintu kiri kimu kyekyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakola era mulina okutrustinga process kuba kati eno process ekola kwe kukiraga abantu nti ono omusajja bye ebintu byakola mugenda kukiraba era kaakati tutandise okufuna essuubi mu bino ebintu tusabe Mukama ate twongere okuwangula kuba ate bwe twongera okuwangula abantu bagenda kwongera okukola ki okunoonya ku documentary yaffe eno babeere nga bakola ki nga bagyekkaanyiza ddala bulungi nabagambye mu bantu betulina okuyita mulina okubeeramu Honorable Zaake naye tumwetaagira ddala waneeno tumuwe information ye of course Honorable Zaake musajja tumwagala nnyo y'omu ku ba MP era singa ba MP bonna naye kansooke kati ku nsonga za Buganda nsooke nzijjewo ebigenda mu maaso baganda bange ebintu ebimu kale olumu tubirabanga diversion naye ate ng'ebintu bituufu bibeerawo olunaku olwaleero
lwensazeewo okwogerako ku nsonga zino kubanga nina ekiwandiiko kyendabye eky'omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga. Nakugambye nga ntandika pulogulaamu eno toŋŋamba nti ate lwaki ggwe oyogera ku bya Buganda ate ng'oli wa NUP. Abantu abasinga okwogera boogera obulungi basalawo kusirika. Kati ffe twogera ku buli kintu ekijja mu maaso, politikale, sociale, economicale, ffe twasigala, ffe be mwasigaza okwogera ku zino ensonga. Kati bwe njogerako ku zino ensonga zonna eza side zonna kubanga side zonna zinkwatako oba okitegeera. Olunaku olwaleero ndabye ekiwandiiko kwe kusalawo nange mpiseewo ekigambo kimu oba bibiri. Ndabye ekiwandiiko kya Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga nga yeebaza Oweekitiibwa omulala olw'okuba nti nno yavuddeyo n'akola komenti ku bantu abajolonga Ssaabasajja nga ntandika nakugambye nze Batokke neddira ndiga akabbiro mpologoma. Era Obuganda bunkwatako ng'omuntu omulala bwe bumukwatako ne bw'oba toli Muganda era nawe bubeera bukukwatako. Kati Oweekitiibwa abadde yeebaza Oweekitiibwa munne olw'okuba ng'akoze komenti. Naye ffe ekibadde nga kitukayanya ennaku zino zonna ekibadde kitukayanya kwe kubanga ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi nga kijja kityoboolwa naye nga waliwo abantu abalina kapasite okuyimiriza ekintu ekyo kyokka kye kibadde kitusumbuwa. Tugamba ngu simanyi Obuganda simanya Obuganda mb'Obuganda lwazi olwekoonako n'ogenda olwekoonako ng'ate omaze okukola malisi. Omuntu bw'aba amaze okukola malisi ebiseera ebisinga eba tokyasobola girivaasinga damage bamaze okugikola. Waliwo akaseera nga bino ebintu simanya ffe tuli basirise, simanya omuntu ajja n'atwekoonako, simanya nga ffe tulinga ng'akakira ka kkapa naye simanya tuba tukola ebintu tebikyakola. Kuguno omulembe gwatuuse abantu nga banoonya kontenti, abantu banoonya buli kimu, ebintu ebyo by'okusirika tebikyakola. Olumu ne bw'osirika omuntu takyasobola kuweerayo kitiibwa ng'osirise. Temugamba nti nno okusirika kiwangula bingi. Naye omuntu abantu abasinga kati bakyasobola kuwa kitiibwa omuntu asirise. Y'ensonga lwaki baganda bange tuba tulina okuvaayo ne twogera bonna be kikwatako. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga tolinda kusembayo. Ate mwenna tubawo ekitiibwa tolinda kusembayo. Mmwe mwenna abali mu Buganda nga oli mu Buganda ng'olina eddoboozi tolinda kusembayo. Kabaka ne bamala okumuyuzaayuza, ne bamala okumutyoboola, ne bamala okumuwemula, ne bamala okumusensebula ne bamuteeka wali. Olwo ne mutandika okuvaayo ne mulaga nti nno mwogera ng'olwedde damage yamaze dde okukola ki okukolebwa. Baganda bange nabagamba Obuganda si bizimbe. Obuganda si byebyo ebibumbe ebyeddira egundi, ebibumbe ebyo ebyekika. Obuganda si kwe kugenda n'opainting amasengere n'enyirira nti bwe Buganda. Obuganda ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, naffe Abaganda n'abantu bonna okutwalizaamu. Obuganda bantu. Kati bwe mulabanga ekitiibwa kya Kabaka kityoboolwa bannange tetwagala muddemu kusirika. Guno omulembe tutandike n'okubanga abantu balina okkangavvulwa ebya siriyasi. Abantu balina okkangavvulwa. Waliwo eyaze n'aŋŋamba kati baba mukutta oyo banga bakutta oyo kyogamba nti nno ne Museveni kirungi akwata abantu. Banne kye bayita arrest ng'otyobodde omuntu kyanjawulo ne abduction. Museveni akola abduction omuntu atalina musango n'agenda n'akutulugunya. Bino tebifaanagana. So baganda bange temugamba mbu nno ffe tulina embeera yonna ku muntu yenna ali emmengo. Nedda twagala Ssaabasajja n'Obuganda okubanga buweebwa ekitiibwa ng'abasajja Abaganda ng'abantu abaagala Obuganda. Tetwagala kiddamu gwakubiri. Kuba bwe tunaatandika okubalumba abantu ab'ebitiibwa kati nze Batokke muyinza okugamba gwe nga tovuddeeyo nga tolina kyokoze. Nze siina kapasite ekola kintu ekyo gwe kyobeera onsuubiramu. Naye waliwo abantu be tumanyi abalina kapasite esobola okudifendinga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Guno omulembe guba gutandise omutyoboola gw'olowooza gye bujja mu maaso aliweebwa ekitiibwa. Ekitiibwa kigenda kigwa mpola.
Tweyanziza nnyo mukwano gaffe batooke we bali kusomesa ggwanga. Yes, Mwai Museveni awamu n'akabinja ke balowooza nti bagenda kutegeerera buli omu, balowooza nti His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bye bakola tabiraba era tabiwulira. Bakwano baffe, twongera obajjukiza n'obategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agoberera buli kimu, ate tubasuubiza ne tubategeeza nti buli kigenda mu maaso mu nsi muno kirina entandikwa ate era n'enkomerero. Era twongera obajjukiza nti elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu ku lwa bannayuganda n'eggwanga lino, tujja kufuna obwenkanya bwe tulina okufuna nga bannayuganda. Twekigenda tunyeenyaamu, twekigenda tuzza mabega, ffenna tunuulidde kimu, tutambudde tutya ate tutereeze eggwanga lyaffe. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obajjukiza n'obategeeza agali awamu ge galuma ennyama. Wake up Ugandans, tuyimukire wamu tutaase eggwanga.